ekikulemberwa ebintu byonna mu nsi kiri kimu kusaasira kwa Allah. Ye Katonda asalawo naawe oyo gwaba ayagadde. Ne Katonda yatuteeka ku nsi kyova olaba ne mudda alitupanishinga judgment ku bibi n'ebirungi bye tuba tukoze. Okusalawo ku bintu by'obulamu bw'ensi kuba kwaffe ng'abantu. Katonda yatuwa ekyobugagga ekisinga byonna bwe bwongo. Ng'obwongo butuyamba okufumiitiriza ku ebyo ebizibu ebitweŋŋanze maaso. In life, there are limited resources to satisfy man's unlimited wants. Your reasoning capacity is the determinant factor of addressing such challenges and problems towards actual prosperity. Nga kitegeeza nti fina tubeera n'ebizibu. Ne bannayuganda abasinga tebatwala budde na kufumiitiriza ku kizibu kiba kimweŋŋanze. Actually, I wouldn't call it ignorance. Naye saagala kuvuma. Naye amazima gali nti buli ndowooza weekyuka n'erongooka n'ebyokola bikola ki?